Katooke ngende mu office ya resident director Naweru community omwami Haji Kaduna Bidadio namwe mujjaba musobola okufuna ekiraamo ekyo biidhinillahi taala. Seka yateredde dda era agenda bba atubuuzaako biidhinillahi taala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الله سبحانه وتعالى tumwebaza era tumtendereza nanyuma tenda amajjuvu oyo akyatukumye buli omu mu mbeera mwali. Tumusaba sokusaasirako n'emirembe Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'eri abo abatukulembera bukkiriza n'abalafuubana okubanga bayita mu bwo wamu n'abo abali bugoberera okutuusa Allah w'ekitiibwa subhanahu wa ta'ala wetunamusisinkana. Allahumma ya rabbi amin. Amanya n'eddoboozi Umar Sulaiman Kasule. Lunaku lwa Sunday ssaawa 8 tuba mu program da'wa, specifically nga tubeera mu ilmu al-fara'id oba ilimu ekwatagana n'obusika obw'eddiini y'Obusiraamu okuva ku ssaawa 8 okutuusiza ddala essaawa 10 ku radio yaffe 94 Katonyeze emu Bilal FM omukowoozeewo wano ku Kampala mukadde. Ali okumpi ne radio tukubiriza nga bulijjo nti koowoola ku banno abali ewala basembere ku mpimpi, abatannaba kumanya bamanyise, n'ababeerabidde obajjukize era obeere bulindaala okubanga ate munnange owulira olwaleero ettu lye tukuleetedde ku irimu y'emu ekwatagana ku busika obw'eddiini ey'Obuyisiraamu. Sheikh akadomo akazindalo kankakuddize Singa nnya Katonyeze emu Radio Bilal omukozeewo tukole ku ssente tumale tukomewo biidhinillahi taala. Okibuuzo gy'ensunsula Uganda n'obuseemu ebitabilimu uganda.com singa n'okutamiza eby'enfana ku ssimu yo mu mmotoka yo lanfanamuliza kinamanya katonyezeemu Radio Bilal kinamanya katonyezeemu fama enyumiza bamateeka ga Uganda Communications Commission. Shukran ya Rabbi, shukran Kasule Making Niseka Umar Sulaiman Kasule. Programu ya dawa tuli ku busika obw'Obusiraamu oba kibayita al-fara'id oba al-mirath. Tugambe olwaleero ennaku z'omwezi 22 Dhulhijja omwaka 1442. So beeranga obeera alanti ku myezi gy'Obusiraamu ddala ddala. Naam, seeka njogeramu tubeere nga tusembula eddakiika 40 eziguvu ez'enkayita ku ssaawa 8 ogw'emisana. Olunaku lwa Sande twalingiddwa omwezi omupya 1 August 2021. Naam, seeka abatuwuliriza bataddeko dda era balinze kubeera nga tusimbula. Nga bulijjo tuba n'ekyokwebuulirira naddala nga tutandika omusomo gwaffe guno ogwa ilmu al-fara'id. Ebyokwebuulirira tuba na bingi naye tukwatako ebiba bisobose biidhinillahi taala
tusobola okuba nga atubuulyawo tuganyulwamu ku sayidi ez'enjawulo. Yenna ali eyo atuwuliriza ekyokwewulira eky'olunaku olwaleero mu mbeera esinga okuba ennungi nga abatonde nze naawe abawuliriza rediyo eno era abawulira ebimu ku bigambo by'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eby'enjawulo. Njagala okutwala omukisa guno okubiriza buli omu yenna okuba nga weebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ku lw'ebyengera gwe by'omanyi ate ne by'otamanyi, ate nkakasanga bye tutamanyi bye bisinga obungi wabula by'omanyiiko bye bitono ddala ennyo. Olw'ensonga nti ekyo nno nsonga egenda okukwongera ku byengera ebitono by'olina ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akugonnomoleko ate ebyengera ebirala. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala atukakasa mu Qur'an ey'ekitiibwa nga sirabidde suratu al-Ibrahim agamba nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Abange Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti mujjukire, agamba ekyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amutegeeza agamba nti abange mujjukire wa idh ta'adhana rabbukum mujjukire mwezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala mukama wammwe bwe yakoowoola ng'abategeeza abagamba nti abange la in shakartum ay la in shakartumuni singa mwali mwebaza oba munneebaza la azidannakum kirimu emirundi ebiri singa mwali mwebaza singa munanneebaza la azidannakum la azidukum lakin azidannakum hadhihi نون التوكيد لا شك في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يؤكد ذلك أن كل من شكره زاده. Allah subhanahu wa ta'ala okozesa nuni tawkid nuni ekakasa oba eggumiza kyayogerako nti buli yeebaza yenna ayongerwa. Kyekyo Allah kyatugamba nti singa munamwebaza, singa tunamwebaza baani nze naawe la azidannakum mazima ddala nja kubongera wala in kafartum naye bwe munasalawo ne mugaa nti neebaza ki Allah alinga atalaba mbeera mwendi sirina kyakulya naye mbanga eyatwandika okubonaabona obubonyibonyi tolina kyakulya naye tuli ku kitanda tofudde gwe sooka otunulya ebbanga lyonna gy'ovudde ne kati wootuuse tolina kyakulya tolinawo obulwadde bukusumbuwa si kuba nti obulwadde kibonerezo tolina kyakulya kale oba kale olaba nti olina ekizibu naye ate ekizibu ky'olimu tekyenkanakana na kyamulala buli alimu alina kyalimu ate waliwo amusinga ku ekyo gw'ayinza okuba nga oli muzibe w'amaaso naye weerabidde nti waliwo ate amatu nga tegakola ki tegawulira nga n'amaaso tegalaba olyaga nti wakiriko amatu gazibe nzibako amaaso nesiziba maki maaso kubanga lwaki nti w'amaaso asobola okukozesa sayiri naye muzibe w'amatu n'amaaso kitegedde. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti bannange singa twali tumwebaza era singa tunamwebaza la azidannakum nja kubongerera ddala. Akamoloka akamu koolinaako sooka okeebaze, akapiki koolina keebaze, akagaali koolina keebaze, naawe atambulira ku bigere weebaze kuba waliwo ate atalina magulu. Yes, talina magulu bw'oba oyagala okukiraba ekyo tambula
famshu fil ard fanzuru tambula mu nsi ya Allah olabe ojja kulaba ojja gati bulijjo nkaaba naye ate ono akoze ki ansinzeeko n'olwekyo twebaze Allah subhanahu wa ta'ala bw'otunuulira sisitimu yokka ey'omunda nabadde ndikaawo nina omu ku bayimbi simanyi oba naye wamuwuliddeko oba wamulabyeko bamusaze olubuto luno ne bamulongoosa naye enduulu ezikubwa mpitirivu bannanga afa bannanga akola bw'ati bannanga akola bw'ati naye gwe teweebaza Allah n'omwewuunya okuba nti tebakusaze ate ng'oyinza okuba muli mu myaka gye gimu naye oba oyinza okuba nga omusingako naye bwe banga gwe tebakutwalangako waliwo omuntu ng'ali awo ng'awezezza emyaka 4 emyaka 5 gye bali nno nze nina seeka wange yansomesa Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire yagamba nti nze neebaza Katonda sibeerangako awo twava nno kuki manyi ebintu bya Allah ebimubisu bigwawo naye omuntu atasaanya afumiitiriza awulire era alabe alowooze twali tuli awo nga tuyimiridde ne seeka oyo ka ambulance ne kayitawo nga kakaaba anti bwe kayitawo bagamba nti tekayimirire mu jjaamu kitegeeza nti alimu akola ki afa taasulewo takeese n'agamba nti neebaza Katonda nti obuwangaazi bwange bwonna tetukyangako ku lunaku wadde olumu mu myaka gye ndimu 4+ yalimu 4+ era tekayitangawo ku kambyulensi nti kaa kwamutwala wuuna akola ki wuuna afa taasulewo taakoleko naye ekyo kyengera abantu abamu oli abitundye bw'ata nabanga ebyolubalaatu ebisaanyo byebuza Allah abantu bagagga naye bali ku birwadde sukaali simanya ate biki simanya ate biki wevuma bwavu naye ate nga ate oli mulamu owulidde bagagga tebalina baana gwe Allah akugabirira n'abaana bo boolina mulya ekimu mulya ku makya n'olweggulo owulidde naye tolinaawo kikusumbuwa owulidde ate nze nina kyenneegenderezaako ekyo simanyi oba Allah bw'ate bwe yakikola naye sijja gamba nti bwe kiri oba tekiri guaranteed kwe kubeera nti abaana abaabamu abaabagagga ebiseera ebisinga tebasoma oba waliwo ekyegendereza batya baba n'embeera ezimu si bwe bokka kale si babagagga bokka kaŋŋambe n'abaana b'abawalimu abaana b'abawalimu ebiseera ebisinga tebasoma ddi ng'omwana w'omusomesa bw'atasoma osanga omusomesa yasomanga yabasomesa essomero erisinga obuzibu ku ssomero bakalinga mujjumbize naye ng'ate omwana we amutaddeko amaanyi naye ng'omwana takola ki nedda tasoma tayagala kusoma oba omwana w'omuwalimu ng'ate tayagala kuwalimuka kyekimu n'omwana nga wa muntu alina ssente naye nga tasobola kukozesa opportunity eyo kutuuka ku ddaala lya waggulu eitha mu kumanya oba mu bugagga kakati ebyo byonna byengera Allah yabikola ki yabigaba naye bw'obanga olina omwana ng'oli mugagga nga Allah akuwadde abaana ne baba nga abaana batambulira mu buufu obutuufu Allah mwebaze bw'obanga olina abaana ng'oli sheekh ng'ate Allah akuwaddemu ne baki ne ba sheekh oba ne ba sheekhati fashkurullah Allah mwebaze bannange Allah wajja okutowongera ojja okulaba nga ne mu bazzukulu b'abazzukulu olwakiri kyewakola ki seeka ke kabadde akalowoozo ku lunaku lwaleero tugende butereevu ku musomo gwaffe gwe tumanyi ogw'obusika nga twasembayo tuli ku nsonga ezikwatagana ku kugoba omuntu mu busika era nkakasa twakalabako ensonga 2 twazikutudde twalaba ensonga eyasooka bwali buddu ensonga eyokubiri twaddako okutunulako era twagimaliza wiiki ewedde kwali kutta okwo netukulambulula naye generally twagamba kwa miteeko gitwale giri 3 okutta okw'obugenderevu okutta okw'obutanwa n'okutta okwefaanaanyiriza obugenderevu ebyo byonna birina tools ezikozesebwa
ku nsonga efaananako bw'etyo. Okusobola okusembayo ku egyo ku miteeko egyo kwenyinza okwongerako ogwokuna gwe kutta alqatlu bilhaqqi, okutta okw'amazima. Okwo tekuli mu bigoba muntu mu busika. Era twakulambulula ku mulundi ogwaggwa. Olunaku olwaleero mukkirize abawuliriza baffe mwenna gye musinziira ebuule n'ebweya okubanga muwuliriza Radio Bilal mukoowooze wammwe buli wonna we muba muli. Tutunule ate ku buufu obw'eddiini oba enzikiriza oba enkola. Ensonga eyokusatu gye tugenda okuba nga temunnange tugitunulira olunaku olwaleero nga tutunuulira abaffe omuntu afudde bw'aba nga ayawukanya eddiini n'oyo amusikira. Obusiraamu bukiramulako butya? Bwe buufu bwaffe bwe tugenda okuba nga tutambuliramu, era nga sijja balwisaayo okusookera ddala nti ikhtilaafu ddiini bayina alwarithi walmuwarrith, wakati w'oyo asikira ne gwe basikira singa eddiini ziba za njawulo ekyamanye bakyegattako walam yujad mukhalifan, tewaliiwo yakola ki ekyawukanako. Ti omuntu yenna singa mwawukanya eddiini wakati w'oyo alina okusikirwa n'oyo alina okumusikira tewaliiwo busika. Wabula twajja kuddamu kulambulula akiwulire. Ate nti yuqsadu biikhtilaafi ddiini huna kitegeeza ki kye twogerako essaawa zino? Anti an yakuna alwarithu ala ghairi diini almuwarrithi, kwe kubeera nga gwe basikira asikira tafaanaganya ddiini ne gwasikira. Bi an yakuna alwarithu musliman, ng'omuntu okuba nti omusika musiraamu walmuwarrithu nasraniyan, kyokka nga gagenda okusikira munaswara. Munaswara okimanyi ekyo seeka? Omugoberezi wa Isa alayhi salam. Mwemugwa omulokole, mwemugwa omukatuliki, mwemugwa omuprotestanti, mwemugwa oba mukristaayo, mwemugwa mu Seventh Day, mwemugwa abasigadde bonna be bayita bannasraniya, kubanga nasara ahlul kitaabi balimu emiteeko ebiri, abantu abaweebwa ekitabo. Mwemuli alyahudiya wannasraniya. Alyahudiya hum kanu atba'u Musa alayhi salam, abo nno be baali abagoberezi ba Musa alayhi salam. Naye ate abanaswara nasraniya beebo abagoberezi ba Isa alayhi salam. Era nkakasa ku mulembe guno tambula ogende e mashariki magharibi yonna gy'onaamaliriza bajja kumaliriza bagamba Yesu oba Isa oba Masiya oba Jesus. Kati buli lw'owulira akagambo ako Jesus tobuuza bubuuza, tobuuza, gamba bugambye nti oyo munaswara. Kakati gwe beeteekullemu nga bwe beemanyi nti nze ndi mulokole, nze ndi mukristaayo, nze ndi mu Seventh Day, nze ndi bwenti, ndi bwenti, ndi bwenti. Ekyo nno ne kiba nga bwe kityo bwe kitegeerekese mu mbeera efaanako bwetyo. Walla aks, ate bw'ojjaako ebyo ebibiri bye twogedde gattako n'ebirala gyebiri, gamba nga almajusiya, owulidde, waliwo albudhiya walbahara, abo bonna gye bali. Abahindu ba Buddhism ne wabeerayo bano bamajusiya abasinza muliro n'abasinza nsozi n'abasigadde, abo bonna nga bugasi n'abamasabo. Abo bo balina ensinza nabo yaabwe. Ezo zonna ddiini. Mu Uganda wano twafunawo scenario one time naye gaali mawulire agatambula, nagalaba naye nasanyuka nnyo okuba nti bannaffe abakkiririza mu masabo baavaayo ne beerwanako ne bajja ku radio ne bagamba nti bannange nti essabo ssabo era eno ddiini ndala togitabiikiriza n'amadiini amalala.
bumba musazeewo okujja eri essabo mubeere eriki abasazeewo okubeera mu madiini gammwe musigale mu maki ekyali kyennuma ennyo ng'era kikyannuma oba mukyalimu abantu nja bayita babuyabuya bwe kirumya ayinza okunsonyiwa olw'ensonga omuntu okwambala enkofiira n'ogenda mu ssabo kale gw'omanyi ogakkiririzaamu naye otabise eddiini kubanga enkofiira ekituufu min al-urufi kiri min al-madha min al-urufi mithlu al-amama au al-imama nga bw'olaba ekitambaala ekyo yes naye ate bwe tujja wano ewaffe hadha yakunu uruf au takunu uruf إذا كان في السعودية أو في الدول العربية لكن إذا جاءت في مثل هذه الدول كما الإسلام يحكم على حسب البلاد والأماكن والظروف وبسلام بولا مولا وكسنزل كوشيفو والزمن نيكي سيرة والظروف أي حالة البلد نيمبيرا يكيفو kakati ffe waffe wano twakikwatadde era kyayingira dda mu constitutioni ky'omusiraamu ne wayingira ekkooti oba kooti mahkama tajjaako ki naye atayambadde topi tokkirizibwa kuyingira kooti oba ntegedde bulungi ekikakasa nti innaha ayi taaqiya sarat shi'ara min sha'airi al-islam enkofiira wamu n'ekiremba byafuuka obubonero mu bubonero bw'eddiini ey'obusiraamu gwe wennaakikola n'ogenda otula ku mmeeza y'omwenge nakyo kankyogereko n'ogenda mu anzenwa n'ogenda mu biduula ng'abayimbi abamu ng'otaddeko enkofiira oba akakaaya kaffe n'otunuulira omukyala aggumidde ng'asibye bulungi akakaaya naye ng'ali mu kinywero ne kamera ne zimukwata nti yebadde mu komedi owulidde naye nga gwatudde nayo n'anywa mwenge oli ali ku whisky ono ali ku gundi ono ali ku waragi naye akoze eki atudde kuba kuswaza na kukakkanya busiraamu oyambadde ekkanzu naye ate otema mudaala gwa mbizzi okitegedde yes omusiraamu olina okuprotectinga fa inna ekkanzu kyambalo mu byambalo ebimanyikiddwa ebiri adi naye ate bwe kituuka wano mu nsi yaffe mithili hadhihi dawla mu nsi yaffe ng'eno eya Uganda fa innaha sarati sha'iratan min shi'ari l-islami kaafuuka kabonero mu bubonero obw'eddiini ey'obusiraamu n'olwekyo obeera ky'oli nze ntera nnyo kigamba abantu ne ky'oli kikulabike bannaffe kye baba babagamba nze nasanyukaawo nti abannaffe abakkiririza mu byawongo bagamba nti eri ddiini kye twali tulwanako okuva edda nga tukitegeeza abantu nti bannange tosobola kusinza Allah ate nkyana ogamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwokoze eki kwotadde tebisobola kukwatagana bw'osalawo kugenda mu lubaala embeera nga n'embiro kwotadde khalas genda mu ebyo naye bw'osalawo okugamba nti bannange nsazeewo kuyingira muzikiti nywera muzikiti Allah kyava atugamba nagamba nti aubillahi min ashaitaani rrajim aya eno gye njagala okukomekereza nayo ku nsonga eyo Allah agamba nti aubillahi min ashaitaani rrajim agamba atya agamba ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati ash-shaytani innahu lakum aduwwun mubin surat al-Baqara Allah agamba nti abange mmwe abakkiriza mwabamaze okuyingira mukakasa nti Allah gutukkiriza era ntukakasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obuwiki ajja n'enkola emanyikiddwa n'agamba nti muyingire obusiraamu obugweremu toyingira nga ekigere kiri mu busiraamu olubuto luli mu bbaala omutwe guli mu ssabo emikono giri mu kubba ebintu ebyo biba byanjawulo bw'oba osazeewo kuba mubbi khalas waman yattabi sabila ghayri almu'minin nuwallihi ma tawalla ekkubo gy'osazeeyo okukwata eyo Allah gy'ajja okukola ki okutwalira tugenze mu maaso ensonga eyo nga tugiggadde nga tugambye nti wala aks kye tubaddeko mathalan
فلا يتوارث من الجانبين مع اختلاف الدين. بمعنى oli musiraamu atono si musiraamu. ono si musiraamu. Naam. Ngoba yasala Tewali we bikwataganira ne bigaba mateeka gana ag'obuntu. Tolaba omukyala nti osobola omuwasa nga si wa ddiini yo naye era mufundikira mukoze eki mulemaganye kubanga bwe munaasowagana tewali agenda kukkiriza munne kulamula munne. Ontegedde bulungi? Yes. Ono tajja kuva wano agende mu ssabo bamulamule kubanga yawasizza mu shiriku. Kitegedde? Ate ng'oli gwawasizza mu shiriku yakkiriza mu byaki byawongo. Ono tajja kuva wano agende wa faaza kubanga ye musiraamu. Ng'oli bwakkiririza mu faaza era nga mmanyi nti kabona mu bakabona b'eddiini abakulu ye gwakkiririzaamu era kyamugambye ne bwe kuba kwenenya gy'agenda naga ndi nsonyiwa faaza nasobezza. Kakati gwe nawe tojja kusituka ogende wa faaza omugambe nti faaza nsonyiwa byakoze eki tebijja kukwatagana. Ontegedde bulungi? Kale mmwe bwe munaakwatagana era abaana tebajja kukola ki? Ekyo nga nkimaliriza. Tuli ku nsonga ya kusatu ya ddiini gya muntu mu busika. Nsonga ey'eddiini okwawukanya amadiini. Agamba nti wakad ajmaa ahlul ilmi abamanyi bonna abasinga obungi ku nsonga eyo bagyegattako abasinga obungi ala anna alkafira la yarithu almuslima nga bakakasa nti omukafiiri bo bamuyita mukafiiri oba Qur'ani emuyita lanna laysa kullu man yani kullu man laysa musliman buli yenna atali musiraamu ku saidi eyo ba ajma yani ujmi'u fi yani tahta midhallati al-kafara wansi wa amborere yaba batali baki basiraamu. Kyava agamba nti tasobola kusikira musiraamu fil qarabatin naddala nga wakika oba walulyolwe wala nikahin wadde mu busika. Era kyova olaba nti ne bw'oba weegumbye omuwala kaalaala nga musiraamu naye ng'ava mu famire oba nga bakadde be si basiraamu. Bakadde be kye tubanooyamu kiri kimu koshenti yakukkiriza nti bannange mbakkiriza muwala wange bwe muba mumwagala mumukole ki mumutwale. Ffe nga tugamba nti kale nabbi yatugamba atyo oluvannyuma lw'ekyo yagamba nti ana waliyun liman la waliya aga nti wasultaanu waliyun liman la waliya oba man la waliya lahu. Okitegedde? Nabbi yagamba nti n'omukulembeze obukulembeze newaffe ku mutendera wano gutandikira ku imaamu. Obadde okimanyi ekyo? Ne bujja nga bulinnya imaamu ye mukulembeze asookerwako mu ddiini ey'obusiraamu. Ne bujja nga bulinnya paka ku mufuti wa Uganda bwe tulina olwaleero era nga bwe bukulembeze obusembayo kuba obwa khalifa tebuliiwo. Naam. Nolwekyava agamba nti oyo nno abeera ayimirirawo oba afuuka obuvunaanyizibwa eri oyo atalina amuyinako buvunaanyizibwa mu kumugaba. Ntegeekese bulungi? Naam. Kyava agamba nso n'agamba nti wattafaqa jamhuri ahlul ilm jamhuru ahlul ilm bakakasa era ne beegatta abamanyi abasinga obungi ala anna almuslima era mazima ddala omusiraamu yenna la yarithu alkafira tasikira atali musiraamu. Tusoose ne kiri nti atali musiraamu tasikira musiraamu era ne bakakasa nti omusiraamu naye bw'atyo kuba olenza ogamba nga bakiteeka ku sayidi emu olabye obwenkanya bw'obusiraamu era n'omusiraamu naye tasikira atali musiraamu. Ekyo nno wa hadha madhhabu al-khulafai ar-rashidin eyo yali enkola y'abakhulafa betumanyi Ali omuli Abubakari Umar Uthmani mpozi mugasseeko ne Ali radiyallahu ta'ala anhum. Nagamba nti wa jamhuri sahabati wattabi'ina ne basahaba abasinga obungi
bonna ensonga gye bagenderako mpozi ng'ogasseeko wa tabiina be baliwa beebo abaddawo oluvannyuma lw'abasahaba owulidde nabo yenkola yeemu gye baagwe wal a'immatu l arbaa ne baimaamu abana betumanyi Shafi'i omuli imaamu Maliki omuli imaamu Abu Hanifa bwepo ne imaamu Ahmad ibn Hanbal abo nno bonna nabo bwe batyo ne bakyegattako wa ammatul fuqaha n'abakenkufu abasinga obungi mu ddiini ey'obusiraamu wa alayhi al-amal era kyekyo ekikolerwako khilafan li ba'di salafi alladhina ruwiya anhum al-qawla bitawrithi al-muslimi min al-kafiri mutlaqan okwawukanako n'abatono mu baakulembera abaggyibwako ekigambo oba abaggyibwako enkola oba ennamula emu ey'okubeera nti bo baakitwala kiri mutlaq kiri jeno lima thabata anna Mu'adha kana bilyaman mu kimu kikakasibwa nti Mu'adh ibn Jabal yali Yaman fartafa'u ilayhi fi yahudi ne bamuleetera ensonga ng'ekwatagana kuki omuyahudi twagambye omuyahudi mugoberezi wa Musa alayhi salam mata wa taraka akhan musliman yafa naleka muganda we musiramu utegede bulungi remember yahudiyu kanati dinan min as-sama wa kanat an-nasraniyya dinan min as-sama ngabola wa islaman kaman utegede bulungi obuyahudi yali dini eva mu ggulu naye njawulo eriwa nti bana baali bakkiririza mu Musa alayhi salam baali bakkiriza obubaka bwa Musa awulidde nga tebakkiriza obubaka bwa muntu mulala oba nabbi yenna omulala agenda okukola ki agenda okujja bwe kiri bwe kityo ne ku bagoberezi ba Isa alayhi salam bakkirizanga obubaka bwa Isa naye nga tebakkirizayo obubaka bwa nabbi mulala yenna agenda okujja kyawukana ne ku mulembe gwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama fe tukkiriza obubaka bw'ababaka bonna kyokolaba Allah mugamba yamutegeeza omubaka sallallahu alayhi wasallama ng'amugamba nti minhum man qasasnahum alayka wa minhum man lam naqsushum alayka mubbo bannabbi wadde naawe oli nabbi waliwo Allah be yakola ki ne mubaamu ate baataakola ki baataakugamba kyobola Qur'an eyogera ababaka beeyogerako 25 naye ate nga waliwo abalina ebitende ebyobwa nabbi naye olwokuba teyabutugamba teyabutukakasa nti bannabbi ffe tetujja bateekayo otegedde bulungi bannataarikhi ne batugamba nti emitwalo giwerera ddala kumpi 12 n'ekintu otegedde bulungi ndowooza tuli bulungi bannabbi 12 plus so ayituvuddeyo nga njagadde kuleeta kino nti njawulo yawano kati ffe abasiraamu tukkiriza obubaka bwa buli nabbi Allah bwe yakola ki kubanga oluvannyuma lw'okukyusa inhiraafi baada al-inhiraaf oluvannyuma lw'okukyusa obubaka bannabbi abasinga bwe batumibwanga eri abantu b'ebibiina byabwe baawakanyizibwanga battibwanga baagobebwanga mu bitundu byabwe gye baawangaaliranga oba gye baatumibwanga ekiyalika lwatu ne Muhammad yagobebwa mu Makka n'agenda e Madiina gy'ataazaalibwa mutegedde bulungi n'abalala bwe batu bwe baali ne Isa alayhi salaamu byafaayo bye tulinako abantu be bennyini baamugaana mpulidde bulungi era ne bagezaako okumulemesa okutuukiriza ki okutuukiriza message okutuusiza ddala lwe yasenguka bwe Allah bwe yamusitula nga bamukoledde enkwe ez'okumuggyawo so nno tugamba nti kaakati enjawulo wakati awo bali bakkiriza Musa alayhi salam be Bayahudi bali bakkiriza amateeka ago nga n'aga Muhammad bagakkiriza naye nga tebagagoberera kyetuva tubayita ba ahlu maadha ahlul kitaabi era ne babeera mu nsi ey'obusiraamu nga bakkiriza amateeka ag'eddiini ey'obusiraamu okugatambulira newankubadde nga tebagakkiriza bagakkiriza okubafuga naye nga tebagakkiriza eyo yemu kujja ku mizaani kutubateeka n'abanaswara ab'omulembe ogwo
era nabo baali bakkiriza obubaka bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga tebagoberera amateeka bagamba nedda ffe tugoberera gaani ga Isa. Olwaliro mpuliriza omulungi tuli ku mulembe gwa pulezidenti ani Museveni naye oli yava naga nze ndi ku mulembe gwa Museveni naye ekyo kubanga ndi ku mulembe gwa Museveni tekinganda kuba nti nkyayagala Amini era nga n'amateeka ga Amini genkyakola ki njagala olwaliro oli aveeyo mu public agambe nti nze ngobera amateeka ga Amini olabe gy'anaasibira kubanga omulembe gwaliko mukyamu otegedde gwaggwako guli gwaliko gwaggwako guno gwe tuliko muki mulala yes tosobola tuga nti nze ndi ku mulembe gw'Obote oba kifo Obote lyatugamba byetukola ki edda otegedde bulungi ye intervals ababaka gye bajjirangamu ey'enjawulo kyava agamba nti ekyo nno tuliba twogera ku kigambo ekyali kukyajjibwa oba ennamula yajjibwa kubamu ku basahaba ku mulembe ogwo gwa tabiina omu omuyahudi eyali omugoberezi wa Musa alaihi salam yalina muganda we ate nga muganda we yasiramuse owulidde oli ng'agobera amateeka ga Musa alaihi salam ate ono ng'agobera amateeka ga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye Allah najjagira eyali omugoberezi wa Musa n'akola ki n'afa n'alekawo muganda we omusiraamu faqala Muadhu endowooza eyo oba ennamula eyo we yaleetebwa qadhiya ensonga eyo yaleetebwa eri Muadh ibn Jabal kuba jjukira Muadh ibn Jabal mu kaseera ako yali akyali qadiyan li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wallahu ila Yaman nabbi yamulonda era n'amusindikibwa e Yaman hadithi we eri ennyingi eyogera ku zaka فإنهم أطاعوا لك بذلك فأمرهم فقل لهم أن الله قد فرض عليكم الصدقة إلى آخر الحديث حديث مpanvu yalimu ebintu ebyenjawulo naye nga interval kino bwe bakigondera nkola bwe batumbere fanako bwekyo so nolwakyo ne wano Maadhi yali akyali mulamuzi nga iqadhi waayo katugambe oba tugambe nga president kuba Yemen olwaleero luli lyali twali nga bano abetwali tetwali ly'obusiraamu naye olwaleero kati Yemen nsi olidde Yemen nsi kyo na bw'abaala okuba nti baleeta ensonga eyo abaddamu bw'ataga nti inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu abange nze nawulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba inna al-islaama yaziidu wala yanqusu olaba ekigambo kye yaleeta inna al-islaama yaziidu wala yanqusu kandi bannange nze nawulira yebawa naga nti bannange nze nawulira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'agamba nti obusiraamu butumbuka butumbusi so tebukendeezebwa bukendeezebwa oba okategeera bulinnya tebudda mabega so yegundi gye yabawa amakulu bamubuuza tukoze tutya nga gwe Amirul Mu'minin tukole tutya ku nsonga eno kuba kadhiyeze munnaffe ono afudde naye abadde yakkiriza Musa ate ono akkiriza Muhammad kati obusika bwe tubukole ki tubutwaliwa ye n'abawa ensonga eyo hadithi eyo akhrajahu Abu Dawuda fi sunanihi so kyava agamba nti wastadallu aidan baleta hadithi endala ku nsonga eyo bi annana nankihu nisaahum tuwasa bakyala ba abaki ababayahudi wala yunkihuna nisaana owulidde bulungi bakijuliza ku ki bakyongera ku kiri nti al-islam yazidu wala yanqusu ay al-islam ya'lu wala yu'la alayhi obusiraamu bulinnya tebulinnyibwako kitegedde bulungi bulinnya tebulinnyibwako mu mbeera efaanako bwekyo kati ekyo nakyo kinaga nti waayi abakyala abo tubawasaamu naye ate ffe tebatuwasaamu tetubawa batuwa tetubakola ki tetubawa agambe nti wala nkihonagamba fakadhalika narithuhum wala yarithunana olabi kunamula kubasinzidde ku bujulizi obwo nabwe kityo tusobola basikira tusobola okutwala okumaali zaabwe naye ate ffe bwe tufa bo tebalina kukola ki tebalina kutusikira walakinna hadha almadhhabu dhaifun
naye ensonga eyo erimu obuki obunafu lidhurfi lhadithi alladhi istadallu bihi olwokuba nti hadithi oba obujulizi bwe beekwatako bunafu ala annahu hadithun mujmalun kubanga hadithi kibayita mujmal kwe kuba nti hadithi yajja nga si nnambulule ontegere bulungi hadithi yajja nga waliwo hadithi gibayita hadithu mujmalun حديث المجمل معناه لا يعلم معناه ليس هناك معنى يفصلها لا نعمل عليه حتى نجد المعنى الذي يفصل ذلك الحديث مجمل المعاني نعم مجمل المعاني حديث كما سيدنا تيغا نغamba nti واقيموا الصلاه واتوا الزكاه abange mutole swala musale swala mutole ne zaka aya mujmal kati ugenda bikolotya eswala ogenda jiko singa nabbi teyanyonyola before era ona bumale buvanyuma lw'okunyonya gamba nsallu kama raitumuni usalli ekitegeeza nti oluvannyuma lwa ayo ku kakyali kiragiro ate nabbi n'akola ki nanyonyola n'abaga nti gabwe mundabye byebiri ebibalagirwa mu aya kitegeerese bulungi ne wano hadithi bwekityo eri mujmal yali tenyonyola nga tegaziye baterambulula yahtamilu annahu arada anna al-islam yazidu biman yuslim era hadithi jibwamu amakulu era gange egamba nti al-islam obusiraamu buno yazidu biman yuslim bweyongera okutumbuka n'abasiraamu ababuyingiramu biman yudkhiluhum ama yadkhuluhum yawe yadkhulha eri abakoze iki ababuyingidde nti abasiraamu twatandika tuli batono naye olwaleero buli muwendo olucha gukola ki gweyongera buli muwendo olucha gweyongera omuli abanene abagagga olidde ab'ebitiibwa naye kati bannayinza amazima ndabinga omusana guli wano wabima yuftahu min albiladi li ahli lislami nekiseera ekyaliwo olwokuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kufa kwe yafa nga alese Makka n'aleka Madina mpozi n'ekitundu ala al-Iraq n'ekitundu ku Iraq nga byebitundu ebiguddwawo obusiraamu obusaasaanidde kakati olwokuba nabbi sallallahu alaihi wasallama we yaleka basahaba ku mulembe buli yaddako ku mulembe gwe ng'ayongera kugaziya hadha uhtumila ziyada kyatwalibwa nti kweyongeza amakulu kweyongera kwa busiraamu bifo kugaziwa n'obusiraamu okutambula okugenda olwaleero buli Pakistan buli Roma buli Uganda buli South Africa buli wamu kangambe fi jazirati saba mu bizinga omusanvu bitumanyi omuli Europe Africa Antarctica omuli America North America and South n'ebizinga ebirala byonna obusiraamu ogenda bukola ki ojja kubusangayo ekyo nno hadithi yahtamilu hadha almaana erimu amakulu ago wala yanqusu biman yartaddu liqillatihim era tebusobola kukendeera yani obusiraamu biman yartaddu eri abo ababufuluma enamba y'abayingira n'abafuluma eriwo esinga obunene abayingira kakati gwe okufulumaako mu busiraamu tekulina kikubukosa mutegedde bulungi kubanga abayingira be baki abalaba omusana Allah balungamye ka Allah agamba nti man arada an yahdiyahu Allah yashrahu sadrahu fil islami bolzameka Allah bagulira ebifuba byabwe ne batuula ne bafumintiriza ne balowooza buli lunaku abayingira obusiraamu okuvaamu ku nkiddamu okuvaamu ku busiraamu fakad wakalna biha biqaumin laysu biha bikafirina kakati awo bwe tutumenya nze nsiima nnyo omuntu okuva mu busiraamu ng'abutegeera naye ogenda kunoonyereza ennamba y'abafuluma nga yali yenoonyeza bibyo okubuyingira ekisooka ekyokubiri nga bwe yabuyingira teyabutegeera teyategeera kyalimu negye yava obaoliawo nga teyategeerayo kuba akusuubira okubanga gy'ogenda okuva weewale nnyo okuva gy'ovudde ng'ovuddeyo lwa kinyumo otegere bulungi nga totegeerayo bw'otegeera nti nze ekinzije mu Bukatuliki tusinza bifaananyi nze ekinzije mu Bulokole tukola bwe tuti
nze kinzije mu kristaayo tukola bwe tuti era tukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti mbimanyi era ensonga neno ngendo zigoberera nga si nki ze zinzijeeyo oba n'ensonga naye oga nti anze obusiraamu kale bunyumidde bunyumizi mumbeera ki kambira mbeerako mu busiraamu kisaawa yonna kitegeeza okukola ki ogenda kuvaamu kakati ekyo kyetugamba bannaffe abali abatuwuliriza kyava agamba nti wa amma qiyaasu dhalika ala nikaahi naye bwe tugeraageranya ekyo ekyokuyongera ku busiraamu owulidde nga tukigeraageranyiza ku buwasa famardudun bifarqi bainahuma kigenda kuzzibwayo ekiba kizzibwayo tuba tukizaayo olw'okuba nti kyawula wakati waabyo oba kyawukana katugambe olw'okuba nti byombiri birina enjawulo okitegedde bulungi kuli okuyongera ku busiraamu tugayinga kweyongera mu bifo kweyongera enamba abantu okola ki naye ate kyawukana n'abantu n'agenda okufumbirwa oba otegedde bulungi kyawukana nti ofumbiddwa nti ngenda kufumbirwa Matayo ayongedde ki ku busiraamu ompulya bulungi byawukanira ddala tebisobola kufaanagana fa inna nakaha mabnahu ala tawalidi kubanga okuwasa n'okufumbirwa mabnahu ala tawalid wa qada'u alwatar omuzimbo gwabwo guzimbidde kubeera nga kyetwandiise okuzaalagana ebintu okweyongera kukuzaalagana osuubira nti bw'abeera nga okutte Mariyamu n'omuwa Farasdok omumanyi kale n'omuwa Ferozi gwe bayita Ferozi n'omuwa Ferozi ontegeera bulungi osuubira abaana bagenda okuzaalibwa baani Ferozi wa ddiini ki wa ddiini ye kyokka ate Mariyamu muki olaba bitagenda kukwatagana abaana bano zaalozaawa ofulumya bweru wa buki dhaani okuwasa menal yahudi njogera ku bayahudi no balina ebitendo byabwe mu Qur'an era gwe oba oyagala omuwasa genda ononye ebitendo mu Qur'an bingi osooka osoma ebitendo byoyo gwe bakakasa Allah gwe yakukkiriza gwe yakugamba nti osobola omukola ki alina ebitendo bye mu Qur'ani mwebiri ne mu hadithi mwebiri kwe twasinzira okukola ki naye n'abawaddeko ebimu tibali baali bakkiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'aga Musa n'aga Muhammad agamuweebwa era nga naye bamukkiriza nti nabbi naye nga bagamba nti naye ffe tugoberera ani tugoberera oli mpulidde bulungi mugeraageranye n'owaleero gwe oyagala okuwasa naam kyava agamba nti oba nkyawudde byawukana wal irth mabnahu ala almuwalati walmunasara naye ate obusika buzimbiddwa ala almuwalati walmunasara omukwano ogw'ekimmemmette ogw'okumutima walmunasara n'okutaasagana otegere bulungi muganda awo tebasobola mukubiraawo nga wooli muganda awo tasobola kutuusibwako obuzibu ng'otunula otegedde bulungi lwaki lilmuwalaati olw'okwagala kuli okuzimbe akakwata akakuli ku mutima ak'omusaayi kyova olaba omufu bagamba nti yantakidha amaata yantakilu maaluhu ila ahabbi nnaasi ilayhi eri abantu abasinga okuba abaagalwa gyali abaagalwa be baliwa si gwe boga nti bano njano mwagala nnyo no abali ku mutima abo Allah yabateekako era bali mu mitendera mpulidde bulungi twabanyonako wano tugamba nti tosobola kuŋŋamba nti oyagala nnyo mukazi w'okusinga maama wo oba kitegedde era obirabirana mu migabo tosobola kuŋŋamba nti oyagala nnyo omwana wo okusinga bakadde oba kitegedde bulungi tekisoboka naawe tekisoboka tekijja mu magezi nti oyagala nnyo omwana wo okusinga mukadde wo tekisoboka
tekisobokera ddala tuwuliriza kubanga ekyo kiri ne wano mu Qur'ani tekisobokera ddala kati ogwo omwalo ogwo oguliwo gwe tuliko era gwe twogerako naam so nga tugamba wa bi anna al-abda yankihu al-hurra era n'okubeera nti omuddu asobola okuwasa owaabwe wala yarithuha naye ng'ate tamusikira omusajja muddu naye ate omukyala si muddu basobola okufumbiriganwa singa baba basiimaganye naye bwe kituuka mu busika omuddu tasobola kusikira mukyalo naali hurra ontegedde bulungi bilaksi naye ate ono hurra asobola okufuna mu by'omuddu obutegedde naye ate omuddu naye tumumanyi ntalina kantu konna kaaba nako ebyo bya mukama we that is it so ekyo kyekigambe bagezaako okwawulira nti ebintu bino tebikola ki tebikwatagana wal muslim yaghnam mala al harbi wala yarithuhu al muslim yaghnam mala al harbi wala yarithuhu al harbi yaliwa harbi ziriye entale ez'obusiraamu ezaali zikyaliwo ez'okugaziya obusiraamu obusaasaanya entale ezo lenzikuloza nti baziwakankulanga bwakakuzi abasiraamu bajjanga baleese obusiraamu mu kitundu naye ne bafuna resistance okuva mu bantu ab'ekitundu ekyo naye nga bali tebazze kulwana n'abantu naye nonno tuleese busiraamu tetulina kitukoze eki kyetuleese kati bali ne bajjayo ebiso okweŋŋanga bano abasiraamu balinganga abaali bedifendinganga so tebawakudde entalo ntegedde bulungi kati mala al-harbi yo omuntu ali mu lutalo oba omulwanyi asobola okubanga omusiraamu asobola okugabana ku maali ya harbi oba omuntu akwatiddwa mu lutalo owulidde nga gwe twandiise oba oli no tujja kiraba mu maaso inshaallah so eyo nno yembeera ng'agambye nti tawarathu agambye nti ng'ekyo al-harbi gwe tugambye wano naye nga tasobola kubeera ng'atamusikira harbi mbawadde example either oba omuntu okubeera nga abadde kyenyinza okunnyonnyola omuntu abadde mu lutalo ng'abadde mu lutabaalo mathalan naaba nga abantu abo nga bonoolaba nti bwe bavudde oba tugambe kuba bano ban asra be bano abawambe bebayita abawo captives abo baleke naye harbi omuntu azze oba tuyinza omuganda oba n'awangaalirako nja kinnyonnyola insha Allah next time agambye nti wastadalla ahlu lilmi ala anna ikhtilaafi ddiini maani'un min al-irthi bima yali abamanyi kino tebakikubawo obukubi ekyeddiini ogamba nti eddiini esobola okuziyiza omuntu mu busika tebaava mu bbanga wabula balina obujulizi mwe muli buno wammanga sakanga tetunagenda ku bujulizi tusooke tukole ku bubaka buno tumale tukomewo benirina inshaallah Hilam twalidi shaitani gano ge mafuta gokko okuva e Misiri ku lusozi Sinai agajjanjaba endwadde zonna ezeekwese mu mubiri gwo lijjanjaba amajinnya agatudde ku bwongo okuloota ebirooto ebitiisa ebikutambula mu mubiri gwonna omuntu ogwo kusimbye abaana abameketa amannyo okufuluuta n'endwadde z'amajinnya endala nnyingi osobola okugafuna wano ku leediyo wennyini oba gasange ku AK Islamic Book Center ku Mukwana Arcade e Luweero gasange ku Nabbuto Pharmacy ku mulyango ogufuluma paaka
ate wakati mu Kampala lisanga ku mulyango gwa paaka empya ku kizimbe kya Global Complex edduuka namba FF16 oba bakubire ku 0701 95 8 96 oba 0784 68 25 37 bagayita Hiram twalidi Shaitwan. Singa namanya omwana omusandi mwononeddeko ssente zange vamukwejjusa omwana musomeseze ku Nuru Islamic Institute jjajja w'amasomero g'eddiini n'oluzungu mu Region. Ku Nuru Islamic Institute basomesa eddiini n'oluzungu okuva ku primary esooka mpaka ku siniya ey'okuna, naye mu byeddiini basomeseza ddala mpaka mu siniya ey'omukaaga kiyite Thanawi. Nuru Islamic Institute yawandiisibwa n'ekitongole eky'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo. Balina universal secondary education, balina abasomesa abatendeka obulungi mu madaala gonna, amazzi amayonjo, amasannyalaze, eddwaliro ku ssomero lyennyini, ng'ate mulina abasawo batendeka obulungi. Nuru Islamic Institute ssomero lya Kisulo nga lirina n'abaviira ebweru, abawala n'abalenzi, esangibwa ku Tororo Road, Bwalula, n'Olunnya okuva mu kibuga eky'Embaale. Twayagala ebisingawo kubira headmaster wa secondary ku 0702 58 27 75 oba headmistress wa primary ku 0703 11 4 16. is regulated by the Telecommunications Commission. Kasule Mukiwa minisita wa fomu Sulaiman Kasule okubeera nga tutambula mu programu y'eddaawa bya musika bye tuliko eby'obusiraamu ensonga tuziwulidde. Tuli ku nsonga ezijja omuntu mu busika oba ezimugaana okubeera nga asika. Tuli ku nsonga eyokusatu esemberayo ddala. Ensonga eyo kwawukana mu ddiini. Afudde alina ddiini ndala n'abadde n'omusikira alina ddiini ndala. Awo mutuli eddakiika 34 ezakayita ku ssaawa 9 gw'emisana olwaleero. Twalabye olwaleero luno August ate mu busiraamu 22 omwezi ogwa Dhulhijja ogusembayo. Naam Sheikh, tubeere nga tweyongerayo n'asaawa tujjabba nga tuta amasimu biidhnillahi taala. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullah. Nga tukomyewo kantandikire ku kigambo kiri ekyo batugambe nti wal muslim yaghnamu maala alharbiyi wala yarithuhu. Alghanima kitegeeza eminyago. Nti singa abantu baba bagenze mu lutalo, harbiyi ye muntu alwanyisa obusiraamu, ye muntu alwanyisa obusiraamu. Singa abasiraamu bejjira obusiraamu liba lifulumye nga ligenza okusaasaanya daawa ne lisanga resistance nga kibakakatako kubanga beerwanako ne bagezaako okwerwanako ne bawangula omulabe waabwe. Omulabe bwadduka n'asuula byasudde gye bayita eminyago. Omusiraamu nga bw'olaba bw'asobola okutwala omunyago gw'oyo abadde amulwanyisa mu lutalo, owulidde, n'atwala byatutte byamusuuzizza. Kyekimu naye ate tasobola kugenda nti agenda asikire ebyo ebyamulwanyisa newankubadde ng'afudde ne waba ng'alufiiriddemu olutalo, kubanga osobola okutta omuntu n'ebyobugagga bye, otegedde, n'obitwala. Otegedde bulungi? Singa mu lutalo luba lubaddewo olutalo lwaki obusiraamu mu kudifendinga eddiini y'obusiraamu nga obusiraamu bulumbaganiddwa. Ntegedde bulungi? Kibayise alharubi yoyo omulwanyisa busiraamu. Naam,
agambye nti wastadalla ahlul ilm, tubadde tukomye wali nga twagala okumanya nti abamanyi balina obujulizi ku nsonga y'okugamba nti manyi ebintu by'obusiraamu byonna bikolagana na bujulizi. Tetukola bintu nga tubijja mu bbanga, byonna tulina okubaako n'obujulizi. Agamba nti abamanyi b'obusiraamu baleeta obujulizi ku nsonga y'okuba nti abantu abatafaanaganya mu madiini tebasobola kuba nga basikiragana. Si nsonga muli ba Luganda oba maama oba taata, ate olaba taata ne maama baba bagobeddwamu. famani uljaddu min babi awla. Otegedde? Idha kana al-ummu qad munah wal abu munah, owulidde? Ng'ate olita jjajja, owulidde? Oba kojja ng'ate olidde bamusinga eddaala we bali. Naam, kyaba agamba nti obujulizi obusookera ddala bwe buno bwe beegattako. Agambye nti marawahu Usama bin Zaid, waliwo obujulizi obukulu ennyo obusookera ddala buviira ddala ku Usama ibn Zaid mutabani wa Zaid radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Agamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayogera ebigambo bino abyogera nno ye Usama tulipootingira. Agamba nti la yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafir al-muslim. Agamba nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti atali oba omusiraamu tasikira atali musiraamu, wala yarithu al-kafiru al-muslima, n'oyo atali musiraamu nabwe kityo naye tasikira musiraamu. Otegedde? Agambye nti khilaafa lil hanabila alladhina istathnaw ba'd al-halat, bannaffe kusayida Imam Abu Hanifa balina embeera ezimu zibajjamu allati ajazu fiha at-tawaruthu bil wala wa ikhtilafi ad-din. Ensonga ezo mubakkiririza bo kusayida Imam Abu Hanifa nga bagamba nti yajuzu at-tawaruthu bil madha bil wala wal ikhtilafu bi ish bid-din, nti singa wabawo omukwano muyitirivu ennyo kye twakuba mu ntandikwa nga bamanyi bonna abasinga obungi kyasazibwamu n'obujulizi ntubukola ki tubuleeta. Naye kusaidia Imam Abu Hanifa bozi ezimu ku mbeera ze bajjamu n'enjawulo y'eddiini ne bagamba nti ekyo nno bakireeta mu kitabo kitibwa al-ijma'u safha ya 36 akyagadde asobola okubeera nga kikola ki akifuna. Wakadhalika ar-rahabiyatu ma'a sharhiha wa hashiyati al-kubra alayha, ekyo nno safha okuva ya 38 mpaka 39 ne Mughni mujalladu ogw'omwenda. Wakadhalika al-adhbu al-fa'id n'ebirala inshallah. So obwo bujulizi okwongerezaako ku bujulizi obwo ku njogera ya Usama ibn Zaid twandise background eya hadithi. Ekintu ekyo kyava ku ki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bw'asenkana agenda e Makka bw'amala okubonyaabonyezebwa, Allah n'amukkiriza asenguke n'agenda e Madina. Atuuka e Madina awangaalirayo, naye bwe yali ajja la atadhakkaru jaydan, either yali ajja mu hijjatu al-wida, hijjatu gye bayita hijjatu waliwo gye bayitanga hijja, bakola umratul qada, yajja fil umra wa sulhul Hudaybiyah. Fasa'alahu Usama ibn Zaid. Usama n'amubuuza, ya Rasulallah, owange omubaka wa Allah, atanzilu fi darika bi Makka? Kuba Nabbi bwe yali akyali e Makka, jjukira yabeeranga wa kitaawe omutayitibwa Abu Talib. Abu Talib nga yamuwa kaboyizi guno boyizi kwota bamanyi bwe baawanga abaana ku nzija. Kati nga n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye yalinako waakola ki waabeera e Makka nga Abu Talib tannakola ki tannafa. Naye Abu Talib yalina abaana bana, sinaaliyo egyo twagala okusobola okumanya. Yalina abaana aba ate nga bonna balenzi. Asooka yali ayitibwa Talib. Abu Talib yali alina erinnya lye, owulidde? Bamuyita Abu Talib nga bana maama Twalibi, maama Saara, kati bamuyita taata Twalibu, taata Twalib. Naye yali alina amaki amannya ge. Ekyo ayogadde okuba nti okimanya osobola okubuuza ku banna taarikhi bannabyafaayo. Sheikh gundi waali Sheikh Lugorobi, mashallah, awo mugazi nnyo, osobola okumubuuza ajja kuba nga akubulira. Naye nga alina amannya ge
n'abanga abaana be ababana mumwali Twalibu, ne mubeera Aqilu, ne mbeera Ali, ne mbeera ne nani Ali ibn Abi Talib, ne mbeeramu ne Jaafar. Jaafar oyo bwe baali basenguse nga bagenze gye twali Abyssinia, bali bagita Ethiopia, bali bagita Abyssinia by then. Bwe baali bagenze, Jaafar yavaayo okwogera ku lw'Abasiraamu abasenguse, yali mutabani wa Abu Talib. Owulidde? Bakazini ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam. Okitegedde bulungi? Kakati nno abo bayawukanamu emirundi ebiri. Ababiri baasiramuka. Ye Jaafar ibn Abi Talib tumulabanga awuliriza abantu mu Abyssinia, owulire wa Ethiopia presently. Ate tulaba Ali ibn Abi Talib nga ye khalifa mu bakhalifa ba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yasembayo. Otegedde bulungi? Naye Talib ne Aqilu abo bo bagamba ffe tugenze ku ddiini y'amasanamu, ne basigala mu ddiini y'abajjajjaabwe. Ng'olama Abasiraamu abamu bwe bagamba teno enkola y'abajjajjaffe ey'edda, naye n'abakulembeze baakikola, kuba ne ku mulembe gwa Ibrahim baakyogera, ne bamubuuza oyagala kutujja ku bakatonda baffe bakitaffe be twasanga bakola ki? Basinza. Babyogera simba musoose. Kakati nno abo basiramuka ne bagenda ne Nabbi sallallahu alayhi wasallam, basenguka ne bagenda e Madina. Owulidde? Bano bo ne basigala. Era mu lutalo olwasuukira ddala mu mwaka ogwasooka nga Nabbi asenguse, olutalo lw'e Badiri, abaana abo baasituka ne balumba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne bapeganiza ab'omu Makka. Mu lutalo olwo Talibu ne Aqilu, Aqilu yali omukulu wa Talibu, olwokuba baali basigaddeyo nga Aqilu yalina sse esigaddewo. Aqilu n'abanga yabulira mu lutalo olw'e Badiri. La yu'lam mautahu wala yu'lam dafnahu. Teyamanyikibwako kufa kwe, teyamanyikibwako maziika ge, n'entaana ye teyalabika. Mafqudun. Naye nga yabulira mu lutalo lwaki? Badiri. Lakinna Talibu ye yakomawo. Owulidde? Wa yuqaalu innahu baa'a kulla shay, yatunda buli kintu kyonna. Naye qabla dhalika Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ajja nga Usama bin Zaid amubuuza ekigambo ekyo, yagamba nti hal taraka lana Aqilun min Riba'i. Aqilu ayina ekintu kyonna kye yatulekedde, kubanga Usama amubuuza atanziru fi dhalika bi Makka, onaatuukako ewo wali wabeeranga e Makka. Nabbi n'agamba nti hal taraka lana Aqilu min Riba'i. Aqilu ayinza okuba ddala ng'alina akantu kweri ke yatulekerawo. Tuyinza okuba nga bwe twagenda emaali yonna n'akola ki? N'agizza n'abitunda. Aqilu olwo ng'akyaliwo qabla an yafquda fi maadha fi ghazwati Badri. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba kyava azzaako hadithi eyo, badde kulira back ground ebintu ebyo byali bya taata waabwe Abu Talib. Kakati nno Nabbi kyava agamba nti la yarithu al-muslim al-kafira wala al-kafiru al-muslim. Hadithi eyo weeva tegedde bulungi bwetyo, isnaadi gundi yaayo bwetyo bwekola ki? Bwejja. Amma athani, obujulizi obwokubiri, ma rawahu Abdullah ibn Amr. Hadithi eyitibwa Abdullah mutabani wa Amru agamba nti radiyallahu ta'ala anhum, Allah asemeko bombiriri, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Nabbi sallallahu alayhi wasallam ayogera ebigambo bino n'agamba, la yatawarathu ahlul millatayn. La yatawarathu ahlul millatayn. Abantu ab'enzikiriza ebbiri tebasobola kusikiragana. Ng'olwaleero bwe tugamba nti tebasobola kuwangaalagana. Otegera bulungi? Kitegeeza Abaganda balina enjogera egamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaako, ekisiki kiba kya muliro, kiba kikutta omuliro. Naye bw'oleeta olukuno olwenkanyankanya n'ekisiki,
ogufundikira omuliro okukoze eki guzikidde obanga gunyoose ondagede bulungi kyova osolobyamuko ezimu noziwanika zino nozisa wansi okitegedde omuliro gusobole okuzokya obulungi akati bwewasa omukyala nga wa ddiini gundi alina amateeka agamufuga naawe wasiza omusajja wa ddiini gundi alina amateeka agamukolaki ona amateeka ayi gamugamba nti tonywanga omwenge naye onywangako katono toyendanga naye atakikolangako yaba mukuba amayinja owulidde gamugamba tolyanga ng'embizzi naye eri embizzi oba owulidde ebigambo ebyo kakati gwogamba ddiini egamba tokkirizibwa kulya mbizzi tokkirizibwa kulya mwenge era guliko n'ekikolimo owulidde tokkirizibwa kulagula oba kweraguza ate nogogamba nti ffe katonda tukkiriza bwobanga oli mu kizibu katonda naye embeera agikola ki agiraba era ngenda zimanyi katonda wange ali ku mutima naye kino ekizibu ekibaddewo kikintutte owulidde entegera nayo we naye era nayo ddiini kati temugenda kukwatagana abadan ontegedde bulungi temujja kyova olaba omu ku bamanyi yagamba bwe bamubuuza nti bannaye okkirizibwa okuwasomyako naga nti ye omukola ki omuwasa olulala nadda nakirambulula ebigambo byayitirira n'abagamba nti bw'obanga onaasobola okugenda mu kyaki ebintu bigambo byali birimu okulowooza okwewala bw'onaaba ojja kusobola okugenda mu kyaki era ojja muvuga omukole ki naawe nkyo ogende mu muzikiti kitegedde wala yaqiluha illa laaqiluuna awulidde ne tugenda mu maaso obujulizi obwokumeka obujulizi obwokusatu naye qabla dhalika fa innama yadullu ala anna al-ikhtilafa fi ddin bayna al-warith wal-muwarrith mani'un min al-mawani' madha al-irithi baynahuma ekyo kitulaze bulazi nti okuba nti abantu ba ddiini bbiri kiba kikakasa bukakasa nti buli omu alina amateeka gamukola ki therefore tebasobola kusinkagana waliwo kyetuyita parallel lines abaana basoma mathematics bakimanyi lines bbiri nga bbanga lyazo zenkanankana mu makati gaazo tezigenda kusinkana newe kiriba ki ontegedde bulungi obujulizi obwokusatu kyenkakasa nti buyinza okuba bwe busembayo agamba nti wali anna al-iritha mabnahu ala wilaya olwokuba nti obusika buzimbiddwa ala wilaya laisa wilaya kubufuzi kukufuga oba kubukulembeze ontegedde bulungi kubuyinza wa nusra n'okutaasa wa hiya munqata'atun baina al-kafiri wal-muslim era nga bwawuddwamu wakati w'obuki w'oyo amusiraamu n'atali owulidde oli alina amateeka agamukola ki fatilka wilaya obwo buba buki buba bukulembeze era buyinza owulidde watilka wilaya al islam nabwo bukulembeze buyinza ompulidde bulungi so buyinza obubiri tebusobola kukola ki ono ajja kugamba nze faaza yaŋŋambye kino nawe ogambye nti imaamu yagambye tebikola ki tolaba nti emitwe gyammwe gibanga egyo ebiri egyetaaga okugibwako obugibwa kubanga tegigenda kukwatagana kitegeeza nti okubeera nga mubeera salimu buli omu ayawukana akwatirirye si bwe kiri bwe busika qala al-imamu malik gwe tusemba naye bon anas imam maliki mutabani wa anas radiyallahu ta'ala anhuma agamba al-amru al-mujma'u alayhi indana ensonga gitwegattako ffe wasunnatu ate nga yenkola allati la khilafa fiha italimu wadde okwawukana walladhi adraktu alayhi ahlu lilmi bibaladina era nga gye nasangako abantu abamanyi oba abamanyi ab'omu kitundu kyaffe imam malik yali waliwewa we madina yakugambye nti ensonga gye beegattako ewa e madina era nga y'ensonga abamanyi b'ekitundu ekyo gye beegattako gye baatambulirangako annahu la yarithu almuslimu alkafira biqarabatin omusiraamu ne waba wa luganda nga gwagenda okusikira si musiraamu tewali busika tebasikiragana newankubadde oluganda wala walain
wadde nga baki ba mukwano nnyo banfanfe era nga bakatta mukago wala rahmin wadde okuba nti baluganda olwewala luli wajjajja oba mwana wa ssingo bawaani wala yahbubu ahadan an mirathihi era tewali n'omu ayinza kubeera nga ayagala kubeera nti abeera musika eri omuntu oyo wakadhalika era nabwe kityo kullu man la yarithu buli yenna atakkirizibwa ku busika idha lam yakun dunahu warithun newankubadde nga tewaliiwo amusikira era takkirizibwa omuntu yenna tasobola kusikira oyo yenna atali musika atali wa ddiini ye owulidde newaba wa luganda lwe ne bwaba nga batta nayo omukago newankubadde nga bataasagana wakati waabwe mbiriri n'okusingira ddala newankubadde ng'omuntu oyo talinaawo musika mulala yenna fa innahu la yahbub ahadan an mirathihi tewali n'omu yenna ayinza kuyingirawo mu busika bwe wabillahi at-tawfiq. Barakallahu fiikum. Abawuliriza munnamuna ensonga muziwulidde tutera kusaba Allah azitutegeeze nnyo ddala katujje obulango buno tukomewo tute amasimu beeriniza mutaala Enatete mukikubo birina atenga bya mutindo tusunga kendo byonna bijja mu kifo kimu nga biyonjo omutindo gwa waggulu atenga emiwendo kijja mu nsawo ya buli omu nolwekyo gweyetaze genda mu ba Bukoto Produce Stores enatete mukikubo essimu eri 0702 708 427. katusooke tujjewo naali ku ssimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Amin ya rabbi. Barakallah. Ono Imam Khalid ndikumukoto. Tusanyusa okuwuliza. Alhamdulillah wal muksoba ila alwakamulo sababu ekibuzo kyembuuza kundera gyosomeseza akuyo. Osaidi yabo obusika. Allah wanatugambye mu sura Al-Qasas aya 7:7. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Oli ampaire omugabo gwange atali musiraamu ogwo omugabo ngera bino okusinziira ku aya eyo ng'afudde oba ng'akyaliwo. insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Fekale tweyaniza. Ekibuuzo kituuse atuliriza ajja yita ku 0759 0586 naam ali ku simu. Yita ku 0759
0586 6 tujja tukufuna bulungi biidhnillahi taala. Naam, ali ku simu. Waalaikum salaam warahmatullah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Khalifa Mundera. Naam. Buuza ekibuuzo. Singa mbeera nti bakadde bange abanzaala ebazasira kale nga bazaala abaana bawerako era ne bakangaizya emaali eyo isobesa babipange babisula abantu aba batwale oba Bamu kibuuzo. mbuuza Naam. bakadde baffe baali basiraamu era ne bajeeka ne bavaamu ensima ate tebasikira okusinza seka nga basomeseza ebyobugagga tubirekawo tetugende tuboneebona ebyo bizika abagabana bagabane oba Kale inshallah. ekyokubiri abantu abatali basiraamu tetukkiriza mpawasa oba kolaki oba bokutubasaamu naye mbuuza era ekyafaayo ekya asiya asiya yafumbira osiraamu naate yali musiraamu ate yali muyawuzi wabula yali mukasiira kati tekekulamula kizaalo tusobola kujja obujirizaako asiya. Waalaikum salaam warahmatullah. Ekibuuzo kitegeerekese bulungi era tugenda kirambulula. Awuliriza eyita ku 0759 05 86 ojjabba otufuna bulungi. Naam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Niyosokiya okusinzira egambo imaamu kawona nakiita kuyamba kifumitwale Masha Allah. Naam. kama yange barakallahu fiika Wafikum barakallah. Webale kuwuliriza. era otutomerera firimu bitambulirawo naye omubuuza asoose singa taata we amuwanga mulamuzi taata we si musiraamu ne baawukana naye n'amuwa mu bulamu akitwala Naam, ekibuuzo bagenda kiddamu imaamu. kale mukadde wa Barakallahu fikum. Naam. Atuwuliriza yongera okuyita era ku 0759 0586 obuuze ekibuuzo biidhinillah. Seeka ndoza tugira tuddamu ebyo ndaba akadde katutwala nnyo ddala. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Twebaziza baganda baffe butuufu kitulaga nti bagoberera. Barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Mweyongera okugoberera n'abalala bakubirize batulegatteko. Ebibuuzo tubyebaziza bimubuuzizza birimu ekyokuyiga kinene. Katandike ne munnaffe eyabadde Mugweri, Imaamu Mugweri, barakallahu laka, kusinziira mu busoga mukono awo. Naye ngambye kati ali Kamuli, atera okubeera ennyo mukono awo. Naye alabika abadde yazeeyo mu kyalo. Barakallahu fikum. So Imaamu ekigambo kimubuuzizza nti bampadde omugabo gwange ngugaane, kyekibuuzo kyabuuzizza. Ekitegeeza agumpadde kali bagumpadde ne baba agumpadde nga musiraamu naye nga agumpadde ku byatali mki ngugaane. Tukozesa hadithi ya Said ibn al-Musayyib, ekigambo qawlu ladhi, kati awo tuzeeyo ku nkola ku njogera weyitwala esiyamaadhi. Kati enjogera enkola eyo ku mulembe gw'abatabiina Said ibn al-Musayyib
omu ku basahaba kibaru tabi'in yakozesa ekigambo ekigamba nti al islam ya'lu wala yu'la alayhi. Kakati awo tebuba busika. Bakuwadde an tibi anfusihim, bo bakuwadde khudh ma yu'tunak. Exactly. Bakuwadde omugabo gwe bakuwadde gukwate, teguli haramu gutwala. Okitegedde bulungi? Ekikuganibwa ki gwe kwe kuva eri nojja n'olwanira obusika. Nze nange ninako omugabo, si yanzaala, siri mwana we, gwe maali abo ogitwala wa? Nedda. wala yu'la alayhi khudh ma yu'tunak. Ne hadithi eri gye tugambye munnaffe yakwembeza aya la yagambye nti yagambye hadithi aya yagambye nti wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah surati wala tansa nasibaka min ad-dunya. Omugabo gwo naye aya ate tejja kolera wano tejja kukola kubanga awujja kuba tusindise nti ogenda kulwanira ki omugabo gwo. La tansa nasibaka min ad-dunya, jangu osinze Allah malagenda okole. Wa idha qadaytum as-salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Owulidde lemagamba nti anda Allah yantonda kasita nsinza ye byanga nabireeta ndo banabisanza wano nedda genda onoonye. La tansa nasibaka min ad-dunya, va mu zikiti, va mu kusabiriza, genda okole. Kyekibagamba. Ekibuuzo ekirala ekya munnaffe abuuzizza oba ndowooza ye abuusizza ekibuuzo munnaffe abadde Kaliisa Mundeeba agambye nti bakadde be abasi basiraamu naye baafa ne balekawo ebiki ebyobugagga. Kakati tubireke bulesi tuboneebone batwale. Ekyo nno kinene. Bakadde bwe baafa si basiraamu, gwe wekka gw'oliwo. Oba ntegeera bulungi? Gwe wekka gw'oliwo. Kati katukunnyonnyole ebigambo ebyo singa ensonga eyo besangiddwa nga bweto bweri waliwo abantu abalala kuba tobeera omu. Ompulidde bulungi? Bwe bali bangi kyolina okusooka okumanya kiri bwe kiti gye buva ne gye bwenkana. Families nga zirimu abasiraamu n'abatali basiraamu mulimu enkaayana. Owulidde? Abasiraamu bw'abanga afudde si musiraamu mufundikira mukaayagana agagenda basalawo genda mubaki mu basiraamu genda kuba bakuyambe bayinza okukuwa kibaba bakuwadde naye ebiseera ebisinga mumaliriza mwawukanye. Obusiraamu kye bukugamba nti gwe awo batokyalinayo ki byesonyiwe. Era togenda ogamba nti bannaye mumpadde bitono nange nali muki nali mwana oba nali musika. Nedda. Owulidde? Obusiraamu bwakugamba togenda kulwanira maali yatali muki yatali musiraamu. Tukuwadde ekyokulabira ku mulembe gwa Nabbi. Yes. Ali ibn Abi Talib ne Jaafar ibn Abi Talib baana ba Abu Talib. Abu Talib yali musajja munene nga family yefuga Kaabe gyolaba. Owulidde? Famuliro Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye bali ababiri basalamuka ne bagenda ne Nabbi. Bana ababiri ne basigala wa Makka. Naye taata waabwe afudde, abaana be bakola ki? Be baliwo. Ali teyavaayo kujja kulwanira ki? Maali. Jaafar ibn Abi Talib teyavaayo kujja kulwanira ki? Naye ebyabugagga byakola ki? Babireka of course ne bagenda ne Nabbi. Era olaba embeera gye bagendamu e Madina nga si wategeke tebalinayo kigategeseeyo. Ne bagenda batandika obulamu buki? Bwe babanga kwabwe kyasoboka naawe kukikola ki? Kyetujjeeyo kyekyokubeera nti bwe baba bakuyise ne bagamba nti wange baagabye ebintu naye bakuwadde bino jangu binone. Togamba nti oyo mukafiiri ebyo musuule eyo seetaaga. Genda obikole ki? Genda obinone. Ekisembayo kibadde kya muganda waffe abadde alese ekibuuzo ekyokubiri nti abatali basiraamu tetubawasa. So tetubawasa nabo tebakola ki? Tebatuwasa. Nti naamu naye Asiya
tumumanyi bulungi nti yali mukyala wa Firawuna ne Firawuna abaddayo abuze ekibuuzo awo n'agamba nti ensonga eyo yali etya kyabadde ayagala olaga nti omulongoofu nga yabeera n'atali mulongoofu akati ebyo byafaayo biwanvu era byetaaga okuba nga binnyonnyola naye ngenda kukinnyonnyola si example yokka nyingi kakati ngenda kunnyonnyola ku eyo Asiya mu byafaayo biraga nti teyeegattako na Firawuna ma annaha kanat zawjati Asiya teyeegattako na Firawuna ekyo buli awuliriza radio genda okikoleko research mukubire ne ku Sheikh Lugorobi abannyonnyole mujja kukinnyonnyoka ensonga ey'okubiri mu busiraamu muno tulina ennamula empitirivu tetulina halaali yokka haraamu yekka wabula tulina bwe tugenda mu usulul fiqhi tulina kye bayita shar'u man qablana shar'u lana idha waafaqa shari'atuna wa shar'u man qablana laysat shar'u lana idha khalafat min shar'atina aw amrana mateeka g'abaakulembera gakwatagana gatukwatako tugakolerako singa gaba gakwataganye n'ebyatulagirwa amateeka g'abaakulembera tetugagoberera era tetugazimbirako singa gaba gaawukanye n'agaffe omulembe gwayogeddeko ogumanyi ge twayogerako omulembe gwani Firawuna kuba twava ku Maliku Rayyan bin Walidi kabaka yaliko gundi alyokaddeko Yusufu Firawuna alyoka akoleki ajje ku mulembe ogwo kakati mulembe egyo okujja paka olwali Musa mulembe gwa Musa olikolete omulembe gwani gwa Isa alayhi salam Muhammad alyakola ki alyokajje eje mirembe meka emirembe 3 kakati ku nkola mu mateeka waliwo amateeka ge tukwatagana nago aga Musa alayhi salam ne wabawo amateeka ge takwatagana nago agani kati ku mateeka ku Firawuna amateeka ge baali bakyagoberera by then gali mateeka gani ga Yusufu alayhi salam ge galiwo Musa agenda okujja amateeka ga Yusufu abantu abamu abaali bagakwata ge gakyali mu kubanga yaleeta babani Isiraili emisiri twakyogera tukinnyonnyola so basigala bagoberera amateeka ge yali alisa abayigiriza nga bagagoberera paka Allah bwe yaleeta Firawuna paka gundi lwe yajja Musa alayhi salam kakati agamateeka munnange agamu gatukwatako agamu tegatukwatako okuwa example Musa alayhi salam ku mulembe gwe baba weswala emu owulidde naye baba waki swala fe ku mulembe gwaffe batuwe swala 5 ate baga yuqalu tezaali 5 zaali 50 naye nezijja nga zisalwako with the help of Musa alayhi salam oluvannyuma lw'okuyambibwa kwa Musa alayhi salam nga advising Nabbi sallallahu alayhi wasallam adde yasabe Allah akendezeeko kubanga ye bamuwe swala emu naye abantu bye yabakola ki yabalema lwaki ku ssaawa zo tusala swala emu kubanga amateeka gakola ki gakyuka ne wano kyekimu tetukkirizibwa kuwasa atali wala tankihu lmushrikati hatta yu'minna wala amatu mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tankihu lmushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum Allah atugamba tetukkirizibwa kuwasa baka Firawuna yali mukafiri ate omushiriku kubanga yuqalu yali musajja mulogo kikimanyikiddwa ulidde bulungi naye kuno kumulembe gwaffe Allah yamanyia biikhtada bi hikmati Allah tabaraka wa ta'ala fi dhalika zaman mu kiseera ekyo mwaliwo ebigendererwa bya Allah subhanahu wa ta'ala ebyenjawulo lwaki ekyo kyali bwekitya bwekityo wa yuqalu kyensembeyo ku nsonga eyo nti Asiya radiyallahu amin rahmatullahi alayha wa radiyallahu ta'ala anha Asiya satakunu min zawjati nabii sallallahu alayhi wa sallama fil janna alimu ku bakyala ba nabbi sallallahu alayhi wa sallam era nabbi bye yayanjulirako Khadija radiyallahu ta'ala anha ng'ava mu bulamu obw'ensi bino wallahu ta'ala a'lam. Kyenda munya katonyeze emu radio mbeera ng'akadde katukutte ddala mukkirize tubeere nga tugalawo olunaku olwaleero. Hajjati Mariam Nangujja
abaddeko nga tuwuliriza, kubaddeko Zakaria Isra, kubaddeko bantu bangi